kulika nnyo nkyali sava kini mayanja totuuza bwongo Data TV tukole tukoleza tusinzira ku mwaliro gwa kubiri ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekya Muganzirwazza e Katwe mu kibuga ky'Abaddugavu ekyo nkinyikiza mu kibuga ky'Abaddugavu nze nkyanyumirizaamu nti kirimu ennono z'Abaddugavu era zigume era kikoleere ne kiweesa ebyuma ne bazimba mbadde mpita wali n'ensanga emmotoka nga ya yellow naye nga eringa made in Uganda n'ensanyusa tosanga yakayira mukwano gwaffe abantu abo made in Uganda bulungi nnyo ng'oli engeri gyagikoze ne bwagiparkings yajeyigiza design ye made in Katwe tetwali mutawaana temuli kati ebeera prototype yaffe bayiya bwatyo naye nakizimba China byakopye kati eyo innovation buyiya prototype ye Ford eyasokera ddala okuleeta emmotoka prototype kati singa twakigira ekigaali ekyejjirikiti kye twagiranga singa omuntu yakiyiya ne kigenda ku level endala ewamwewa chagwe kigaali kyejjirikiti ngasoka kira amasaka engate z'omukalabanda yali prototype lumu by the way nayagadde okujja okwogera nafunye another inspiration about technology and prototype chetugenda okuddako technology and prototype kati eyo level ndala okay mbolira kati otuwedde mu kusirikiramu ngenze ne kugamba nti nze ngabo nkugambye amazzi ngatya kubanga mwafiiramu mukwano gwaffe akati ekyo kimbeezaawo ne bwenga tunulira mpulira ngajja okutya kuli awo nesuuliriza nagambye nti abantu abasinga okutya ebintu 95 ku 10 tebikugwako byotya batya tebibagwako naye 5 ku 10 oba oyagala oba toyagala bikugwako. Therefore the best way to manage fear kujanganga tulumbe kati waliyo ebintu ababera nti okufa oba otya oba totya ojja kufa. Therefore manage okutya ate ne bwoba onoofa ofe bulungi ng'okyegedde nti nja kufa obeera liberated nti nja kufa naye si kyekikulu ennyo. Otya bizinensi girumbe otya amazzi gatandikeko mpola mpola otandikire mu gawansi otherwise kati eyo ye nnono esooka the basic principle ng'olwanyisa okutya manya ebyo ebikutiisa birumbe demystify them bimalemu amaanyi demystify birumbe okay they are nothing okufa it is normal naye ofudde ddi ate biki byokoze mu nsi kikulu nnyo kati okutwa n'okuvaako okufa n'okuteeka ebbali n'okola ebikutwala mu ki okole kyolireka ng'ofudde kati obeera okozesa mental energy. Kakati waliyo kyoleese waliyo abantu abatya okutya okubalemesa okugenda mu maaso kubanga balina ebintu bye baalaba nga bifaananyiriza ebyo bye batya ne biba traumatizing. They traumatize them. Nebafuna okutiisibwa n'okukyankalanyizibwa mu mutwe. Kibanga obwongo omuli ne bufunamu oba okola kukyankalana. Traumatize kwe kubeera nga ekinogamba ekyo ekintu nze siri kiddamu oba ne kikuleetera n'entengereze bw'okibeera phobia nawalampako ku kizimbe kati obeeraawo waliyo omuntu alaba omusajja omugagga nga yali mugagga nnyo ne bamukuba amasasi engeri gye bamukuba amasasi n'agamba abagagga bafa bubi siriyingira bwa poliisi bamuta bubi sirigira bapoliisi afaana kawesi bamuta bubi sirigaggawala kubanga abagagga babatta bubi sisobola kuyingira mazzi kubanga nasango nali ku bici omwana omu n'agwa n'afa kakati naawe onoofanga ye kati obeeraawo nga most people abalemeddwe okulaakulana nga they are working they are basing on phobia naye nga phobia ziri false nga phobia ziri false ebyo ebibatiisa bikyamu kati oyinza okuba otya amazzi naye nga togagenda namu
neno berawo nze ntya amazzi ogeetaaga ki gendayo gyegali gendayo olabe obwomi bw'amazzi amazzi kyekintu bw'otuula bw'oti n'ogetinga healed mu mazzi era nze bwe mbeera stressed mvuga buvuzi maisimpoka nengenda ku mazzi nentunuulira ennyanja ogitunuulira essaawa 2 oba owonye stress ku nyanja tugende maaso abaana ba Delta TV totuuza bwongo stress nga oli azamaanyi nnyo ogendako ku mazzi otuuleko ku nyanja awo olabe otunuleko eri wala wali abantu abamu abalemererwa okulaakulana kubanga ama stress gabatta naye nga tokimanyi nti bw'ogenda ku nyanja n'ogitunuulira bwoti you get healed. There is natural healing. Kiki muli ekikuwonya? Kati yonna olevu ndala. By the way kati waliyo ebintu ebiwonya ebiri very interesting nga bisinga n'okulaba psychologist. Genda mu malaalo. Ati. In the what? In the cemetery. Mulimbo. Bw'ogendayo ng'olina stress you get healed. Genda mu forest erimu ebisolo. Tovola babazungu babeera n'amaka gaabwe nga mulimu emiti bw'owulira akayingira there is a way they build the brain to its originality. Odayo ku nnono y'okusookera. Naye n'obeera wano mu Uganda mu kitemu ng'owulira bano balekaana you are not settled. Olina okooye mu mutwe olina obwongo bunyiize ate oli ajja akuleekaanira oli ateekako leediyo. Kakati ng'otuuka bagamba beera near the forest ng'ogamba nze ntya spirits bajja bakulumba ki? Kyova olaba njagala okubuulira kino nti abantu ab'omutawaana what has made them successful they manage fear. Tebatya kutya balumba bulumbe. Wuliriza ate abantu abo bwete ab'omutawaana be basinga n'okutya but they manage fear. Balina engeri bakifugamu. Wuliriza oli musajja mufumbo oli mu nnyumba yo omubbi azza akulumbye nga weekweka mu kitanda ng'ogamba gwe mukyala wange genda ne bw'oba oli mutiitiza otya ofuluma ogamba kankulumbe ukangazaamu akezimbya tekaba kato naye bw'oweerawo ne weekweka oli mu bukyamu omusajja ajja kulumba akukuba akutte manage fear. Manage fear. Abantu ab'omutawaana they manage fear. Era waliyo omusajja omu yagamba fear means false evidence appearing real. Era bw'okiraba F false fear. E evidence appearing real. Ebintu ebisinga bye tutya kikyamu tebiriimu naye omuntu n'olowooza nti kyekiririyo ate kati kankuddemu mu Uganda wano oyinza okusanga nga ba politicians bayinza okuteeka mu fear oba ensi eno kati ojjukira bateeka mu fear nti buli muntu alina kompyuta by 2000 zena kugenda kwabika buli ekiri digitalized kigenda kukyuka ne batuleetera obunkenke tutya olwekyo walaba ensi eggwawo ate yaggwawo kati natunula paka essaawa mukagezi ekiro tewali kyabaawo essaawa zakyuka bukyusi essimu zakyuka bukyusi kati 2000 kati wegenderezanga nnyo abantu abakuteeka mu fear because when they put you in fear you will not operate normally. Bakuteeka mu kutya okwo toyinza kukola you cannot be original ng'omuntu you cannot be original. Kati olaba ba President Museveni kiki ekibafuula original yayimirira n'agamba kakati nze bassebo ne bannyabo ngenda kulwanyisa gavumenti eno era ngenda mu nsiko ekyo oba okapitalize fear ate n'agenda mu nsiko n'abeera original to nature. Naye bw'obeera mu nsiko abantu abasinga batya mu nsiko naye ye n'abeera original to nature. Kati bw'obeera original to nature ate obwongo bwo bufuna inspiration za njawulo. Kati ogenda okulaba kati talina kyatya. By the way omuntu bw'abeera mu nsiko n'aguma n'alaba ebisolo bwe bitambula n'amanya abantu tewali kimukanga yaguba ali muwuliriza omuntu atya ennyo bw'okuba essasi bwe tu ng'adduka n'atamanya nti essasi weoliwulira oba ofudde nti essasi lidduka okukusinga kati oli essasi ng'odduka akwagala gamba wuuyo aleekaana tu. Omuntu ali strategic wulira essasi cover
eddala situla omutwe livaawa tolekaana atodduka ogenda kati gwe baba bakubye edda amagulu owulira amasasi mbofubutuka odduke. Manage fear. Twagala ensi yaffe erimu bannayuganda abatatya kwaŋŋanga bintu. Bwekuba kukola mwaŋŋanga okukola totya kubako kyotandise kyekyo. Kakati tugamba tutya tutandikirawa? How do I manage fear? Ntandikirawa ekintu ekikulu kwe kuzuula biki byotya omanye tebiriimu. Just follow evidence. Awareness of fear. Kati oteekwa okuba ng'oba otambula ekiro n'osanga enviiri zikuvudde mu mutwe, awo waliwo ekintu otidde. You have an awareness oba mu Luganda kyeki. Obusimu bwo butegeedde waliwo ekigenda mu maaso. Kakati obusimu bwo bwe butegeera awo otandika okuterera mu line n'ogamba kati ekijja kikole ki, kubanga kati kansooke nkulumbe. Lion bw'ebezze ng'ekulumbye eyagala kukuluma, kiba kirungi ekulume ng'ogirumye oba ekulume ng'oli fala ogudde bwoti. Eyinza okujja nange kwegamba otuuka nga bwante nabugambye kati ntambula. Omanyi waliwo abantu ab'omukyalo bagamba bw'omusezi buuyo kati nzize ndi mu lusuku ntambula, waliwo oluguudo omusezi yekyanga antena zange ziri redde. Ekijja kikole ki? Nja kutta omutwe. Awareness. Weebuuze bintu ki byentya. Wali abantu nga batya okutandika business. Wali abantu nga batya okubaloga. Wali omuntu omu yagamba mboyo omuntu aloga. Wera bono nagendayo ne mugamba baŋŋambye nti ologa. Ndoga mutulabe. Naye nze sisaaga. Ate ye yatandika n'agamba nti ate kati gundi lwaki onkanga kakonza. Omanyi omuntu omuteekamu nayo intimidation. Nakugerako ku muntu omu gwe bagamba yali omanyi kyokkiririzaamu kye bakukubiramu. Jama yali ayagala nnyo ayagala nnyo eddogo, naye aganya okusasula munne. Oyo n'amugamba mukulu kiini oganya okusasula naye nkuwadde ennaku ezo ekinaggwako bw'oba tompadde sente zange. Omusajja yadduka buzi, omusajja ayagala kunzita mu nnaku 2 ngaza kwako sente zo, naye nga tamuyina kyamukoze kyonna. Amuzanyiddeko obuzanyizibwa amumanyidde watya. Okitegeera. So bw'oba kumanya wotya wotiira bayinza okukulemesa. Bakulemesa n'olwensonga eyo olina kuba muvumu. Ate okitegeere ekikutiisa okimanejinge. Waliyo abatya okutandika bizinensi kubanga bajja kufa. Waliyo abatya okutandika bizinensi kubanga batya omusolo. Ekisinga okutulemesa kutandika bizinensi tetulina. Ntandike nakakisina. Twakigamba dda. Tandika bizinensi katona sente. You see, you cannot fail to start a business. Ekyo kigazi. Okay, otandika bizinensi. Abantu batya bizinensi, bali abatya amazzi. Wali abatya bannaabwe. You see, there are different types of fear. Ezimu ziri mu bwongo, ezimu ziri mu mubiri, ezimu ziri mu ngeri gy'enfiiringamu. Naye tugamba sooka weezuule ebikutiisa. Olekobikube obirumbe. Nakunyumizaako omwana omulenzi yalaba omwana omuwala mulungi nnyo embeerera eri wali. Onga mulungi nnyo n'omuwala amwagala naye ng'onaatya agamba n'atandika nti omugamba ate ndi musajja mulokole. Yesu andaba. Kakati omuwala atuuka how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Agenda okugira mu myezi 6 nga balangira omuwala bagenda mwanjula. Ko nagamba ne bamutwala wandinyambe era gamba mbaddewo tolina kyo ŋŋambye. Bulijjo wendi. Fear. Kyo kati nze mutuufu engeri gye managingamu fear kyendowooza kyenkola. Bw'okirowooza n'obanga kitidde ng'okirumba. Nkirumba. Kati lumu edda nagambanga naye njagala ku miitinga abasajja ab'omutawaana. Kati bw'olina nempandiika magundi njagala ku miitinga ono nono. Netandika okukola appointment mba meeting. Omalizo bafunye. Yes. Nemugamba mukulu kiyini bulijjo nkunoonya onsanyusa ebintu ebyokola njagala nkuyigireko ate nga basajja balungi. Nagamba ense batya. Naye nga tebatiisa.
wabula ensi yetu kati oyinza okulaba menta wano n'ogamba oba oyo n'amutuukako ntya naye ng'ate omwagala oli eyo oli mufiya ate nga yandikunudde n'ogenda mu maaso kyolowooza kikole because we have one life to live bunulaako tulina omukisa gumu okubeera 80 years emyaka 86 bw'oba oli mu amaanyi tosobola giweza 80 years tuyina omukisa gumu okulanga emyaka 80 so kola ebintu ogenda okuva mu William ojja kutuwako ku simu eyo tuwulire abantu bo balowooza batya otusomesezza bingi tugende mu maaso nga watuwa essimu. What you fear is what you must do. Kyotya wali okutyako wewali omukisa gwo. Fear is linked to success so and risk. Connecting an entrepreneur risk taker is a risk taker. Gundi tuyogera oluganda kati go bitadde golacho ko mimukubu mutetenkanya yewayo kwanganga ebizibu. And if you are a risk taker then you are able to manage fear. Sobanga osobola okuba omutetenkanya osobola okuba nga ofuga. Kati ndago omuntu ali successful ndago omuntu atatiisibwa mbeera yo alumba doesn't matter how many times you collapse kasitoba ngo osobola okuyimuka. Abasinga bategeera nnyo munebombera mu kisawo kya mupiira ng'osamba mupiira kwano gwange abeera Dumba Suleiman ne Kimera Stewart be batitenkanya omupiira bw'obanga onaalumba totya kukukuba ndobo totya kukola ki gwelumba nawe kuba endobo bwe kiba kigwanidde kuba endobo bwakuba endobo nawe mukuba endobo. Katuwayo ku ssimu noti 7 87 5 27 noti 87 5 27 tujja kwogerako naawe oli ku Data TV mukwano gwaffe oli ku Data TV. Kale sebo nawe jebaleko twogerako ne mukulwani okuva wa Nyambe yange nyebino mutukolera bannaye. Esebo. Era mukulu mweyanjiza nyezo natusiima. Gwe mukulwani okuva wa? Nze mukulu Kenneth okuva ne mukono. Kenneth oli mu group Kenneth mukono? Yes eba. Kale Kenneth tuyanze ge. Nabi tuyanze bwe. Olina kyoteesoba kyowabula okutya okufuga otya. Okutya okuzibu kuba ebitele bisinga obungi ffenna tugezaako kukulwanyisa naye byo sibya bugema. Olumu kutusinza amaanyi. Nomaliza nga tokoze. Nomaliriza nga tolina kyokoze kubanga otidde. Era ngezaako. Gezaako kirungi nnyo. Kale tuyanza nnyo Kenneth mukono. Kale. Omukubi omulala. Data TV tukole omulidde. Tugezaako. Hello. Ese mukwano oli ku Data TV. Hello. Oli ku Data TV tukole. Twogerako ne mukulwani okusinzira wa? You're talking to Daniel. Daniel from where? Yeah, you're speaking to Daniel, lawyer from Namuwongo, Soweto. Daniel from Namuwongo. Namuwongo is Soweto. Yeah, Dan. Your show is quite nice and that is doing well. That's interesting. For my case, normally what I do is I try to engage with people who are already in the businesses. So who are already there. Yeah. Okay. So when you are attacked with fear, you contact with those who perceived. Yes. Yeah. Very interesting. Okay. Thank you very much for the show. Welcome, Daniel. Wish you the best. Daniel. Hey. Oyo kirasi. Amanyi okwebuuza kubayiseewo bayiseewo batya. Kati bodde wa Kenneth. Kenneth agambye okutya si kwangu. Olumu kati we want to demystify fear. Kati ofuse pastor. Tusaanyawo okutya mulinnya lya. Okumenyawo. Kozesa oluzungu olutuufu. We don't destroy. We demystify. Tukimalawo mubasema tukimalawo. Tabalweko tulire Data TV tukole. Mukwano gwaffe oli ku Data TV. Yebale sebo. Kale taata nawe jebaleko twogerako ne mukulwani okuva wa.
yogera ko ne mukulu Kazibwe nga nsinzidde no Nansana. Kazibwe Nansana ngo wabula Kazibwe. Kazibwe yabula. Mukulu Kazibwe komawo ku simu. Kazibwe yabula Nansana. Yeye byali atugamba byali ngako. Nansana waggulu awo. Kazibwe tukulamusiza. Kazibwe komawo ku mukutu. Obagenda ku simu noti 772 96 otekemu namba tukuze ku mukutu. Otese na kubulira Kenneth. Demystifying kwe kubeera nga ekintu ekyandibadde ekinene kifuuka kya nnomo. Tewalaba kati nga gavumenti bwe yajja negamba want to demystify the gun. Neegiriza abantu muchaka nga ne bolaba omuntu ow'emmundu tokyakitya. Tugamba the best way to manage fear tutya nnyo. It is normal. N'abantu bonna ab'amaanyi ba business people ba politician batya. But if you are original to yourself bonula hati tuze kuvunula bwobanga oli mu malirivu ng'oli ku nga gwe omuntu nga wekkiriza mu kintu ky'okola lumba business eno njagala njiwulira waliyo abantiisa lumba ojja kuyigiramu because bw'otolumbe ng'otidde tojja kukula. That's why I go back to Daniel. Daniel yagambye nti no bwembeera nze ntidde I consult kubanga mu consulting abayitamu bajja kugamba ebyo biwero temuli balesi business bifudde semeka mu business yo egudde bakubye nti bakubye meka kalwalyo jame yagamba mbadde bweru ne banziba $2,000 nagamba kati obuliro otya mpulira mpe nagamba ebyo biwero eyo class osasudde school fees olosomye bakuyigiriza oluvannyuma antenazi zo zijja kuba ziti oja kwa muzuku omuntu bagamba let us send ozagazaki oyize oteka wolaba totya try more. Nobody has ever succeeded nga tebamubye ate be bakuba sente nyingi obusimu bwo buwanika kula nnyo olunotegera ati nyino kole nnyo nyino kusisagira mu sente. Therefore twagala Ugandans who are ready to face fear abetegefu kwanganga okutya tutulumbe tuve tuti and manage fear nokufuga kuba kukuli mubiri okufuga nonga tekujja kunsinga amaanyi nowezaamu amaanyi nogamba wano wendi era kino nyino kikola kati tubeera abantu abasinga tebakulaakulana kubanga batya nnyo batiisibwa bayina phobia entengereze kati oyinza okuba otya okulinnya waggulu n'otya n'okuzimba kalina okulinya saakasi otya mu mazzi nga waliyo abantu kati bazimba hoteri ya mu mazzi onagendayo otya katuwulira eri Dubai waliyo ekizimbe munda nga eka namba wansi okuka wansi waliyo amazzi bagamba bw'oba oyagala kirira wansi olabe sharks nga zitambula nga ziyitawo naye buli akkirira wansi mu lifuti osasula $1,000 ebyo kubanga tebatya kwanganga totya twagala okuzimba generation era nobody should intimidate us in Uganda. Tuyina okukola business, tuyina okuyingira ebyobufuzi, tuyina okuyamba abantu, tuyina okuinnovatinga. Olaba kabuleka wali omusajja yayimbye teyatidde musajja mukulu tata w'omwana tata wakize yafulumiza tata wa fresh kid yakubye oluyimba anonya maziki ku myaka gye tatidde akuddeyo omwana yamugaganuddo omwana yagamba nzaala ntya omwana n'ayimba n'afubuka bwanti nga nze ndi wano ng'ate nfa obwavu nonya maziki eyo innovation ate by the nakyo kituufu bw'obeera ng'ozadde omwana olaba ayimba omanyize nagamba my wife nti saagala kufa nga sifulumiza luyimba nagamba gundi emyaka nga gigenda olw'okuota strokes ne mugamba toŋŋamba tonteekamu fear I want to die when I've maximized my life nga nyimbyeyo nedda waliyo ebintu byogamba sirifa nga sifulumiza luyimba sirifa kwegamba nofa bulungi nogamba let me die tusiibule William oluyimba lwaffe lwakomawa owekitiibwa alina oluyimba tuve wano siibula kakati njagala okwebaza bonna abatulaba nembagamba okutya kuno tukumanejinge abantu ab'omutawaana abakoze impact bamaneginga okutya tomala gatya n'omala gadduka
kati embwa bw'ogiraba nomala gadduka ejja kuluma ate tolabanga empologoma n'obama oba n'ozirika omanyi okutya kuno obuweereza naturally katonda atutonda nti bw'otya ennyo obwongo bushatinga down totyanga ennyo obwongo ne bushatinga down olina okubeera wakati oba empologomeze eyagala kuluma gitunuulire bwoti oluvannyuma ejja gamba ono si mwangu etambula egende olina okubeera mu middle manage fear so that we can be successful. Ekikulu ennyo totya ku shutting down obwongo busigale ng'ozukusa ogitunuulire empologoma kanula amaaso ofanana kana kali akatika k'ekiti empisi n'etya Data TV tukole mutukirize tukome wano lunaku olwaleero nsava kini mayanja ne menta waffe je byabaddeyo mu byuma okutetenkanya buli kimu leero umaru producer waffe atutenkanyiza ebibaddewo ate n'ayambibwako ne koja Wile babaddewo buli kimu okutaba nga kitambula bulungi. Wamala Moses atuteekera ku mikutu gyonna Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ne YouTube program zonna zonna. Wamala Moses kirungi nnyo mutukirize naffe tubalekere emikono gyabo bali batya baba kiruno bakoleze ne challenge ate luli abe baba yalina akantu ke yakola bwati ne kansanyusa alina akantu ke yagamba ani ono katikitiki Angela sagala kuyingirira abantu okay Angela Judy abe mukibi bebaddako Ssaabasajja Kabaka awangaale. Juzi era ija kabadde